bubaka ki bwoyinza okugamba Zubair family ekukyaliddeko olunaku olwaleero? Bubaka bwoyinza okugamba Zubair family is my family. Sina kyenyiza bagamba bo kibakakata ko have to be there for me, I have to be there for them. Mzee waabwe bebange tebalabanga kuti they are feeling at home. Ate abantu bayinza okugamba bazzirwa kuba oli mulwadde. Era nga bwetulaba bali waka. In fact sina nagwenyaniriza mbagambe beyanirize kuba ono sibagenyi so abo bawaka. Okay. Tubera mu kusinika amannyo nga wetubolereza emirimu. Obusembayo eri ba fans bo? Bebaza nti bambeereddewo buli ssaawa nja bebaza nga gyenafuna nga buli kadde genafuna nga buli kakisa bebale nnyo okumbeererawo up to now kubanga banzije wala tuvudde wala nnyo era Mukama mwebaza. Yo mori side masaka pia ndicho wangu de focus mu. So tukirize mama ti mufunzi ligenzo wewe. Ejiyo ibusheno. Anukuche masaka. Mori ne. Era tata agenzeyo mu bulumi masaka. Najja, oba bulumi tajja. Se ulira nti enkulu tenywa kwase. Tubuze ku nkulu. Tubuze ya masaka. Mara ganywange mari. So, mufuze ebyo koze ki
Ndabe kubyokola denga teko mwakola ki? Tugenda tunadda ku cheko. Olowooza kikumira wano. Nenda kukwiza kwesaliikiriza. Banga wajja kuyita eri bwe nti bawa mama. Oba tugenda tunadda ku cheko. Tafuta. Mami Sophie. Nje ekyebisana kiganje oba bugumikiriza yakyali. Ndabuzi ku kyagulo. Kuba ivi yatugambye okuva jjo nti afumba. Lwaki oba olimba abantu? Nze yangambye oli kusiba mpombo. Webale nnyo. Enkulu naye tusome. Enkulu erina ekyanyana kumenya. Enkulu ino tulirako emirundi gyeyaganywa. naye nga amazzi go malungi gonya Enkulu era tetuganye naye yakanywa ebbiro. Olaba twalwanyanga nkoko. Nesirwana naye ataaba. Kukulwanira wano. Mwenye bwosirise naye omuntu Nasiba mukole n'embeera nga ntiitira nti. Tujja ali oyo. ono yesaza tamanyi twamugaba tulina tumanyi kyetwakugaba wetereza onalo enkulu eyo nawe yakunywadda Enkulu sema
Ebyomunju tebikola ki? Ye! Ebyomunju! Kubanga yali badagamba ebyomunju mukulu amazima anti omukyala mukulu n'agamba ebyomunju Session yonna but bamba badde bajja sisewulira kubanga manyi babeera bakola kabeera mu shooting nange manyi nabeeranga mu shooting emaka mulamba nemererwa n'okugenda mu kyalo sibulaminga muntu n'omu basabe bafunye obudde bazze budde bubi kubanga bakuba bati bajjanga bonna nga Zubair family yonna naye abamu baali bazzeewo n'ekirala sinanya muntu n'omu kubanga obudde oluusi bubula nange bwe nabeeranga busy ndi mu shooting amala n'omwaka nenemererwa n'okugenda ku mukyalo so abantu babeera banoonya tesobola banenya kasita ekirungi banzijukira babeera bacommunicatinga nange ate budde bafunye bakoze ekyo bazze emizannyo mu Zubair family kyalina amaanyi agagizannya singa baba bakuwadde singi nze nno nkola emirimu nkolera ddala nakati nfunamu amaanyi seetu simanyi kwetulako naye ndowooza otera okundaba simanyi kwetulako naye mbasire bulungi nawo nga nkita naye mbamu n'amaanyi sofa obulamu buli butya era n'eddagala olifuna nga bwalifuna ng'okyali eri because bwabyuma tokosebwamu mu kugenda mu ddwaliro because distance kati yagejja era nga bwomanyi oluusi nempakasa nibakola kyebanfubye bankuwa sente ezo zimbeezaawo zinyambugula ku mafuta oluusi abakwano bange bangulirayo oluusi Zubair family bagikubira oluusi nebigaana I'm just living a life ng'omutumala alina bwabeera basaabadde wano nagamba nti ku birungi byokoledde industry basaanira oluguudo baluggulemu bulagula waaw nga njagaliza nange ekyo Katonda nakyo waba kikoze nyinza okimwebaziza kuba munaye bingi byakoze ate ekyo si kyekinene nnyo nakyasi bwaba akikoze yambeera grateful. Evelyn, obadde omanyidde ekibuga embeera y'ekitundu naddala ekyalo kino ogisanze otya era olunaku lutambula lutya? Wano eno tewali kikyuseeko nnyo ekikyuseeko ennyo wano kubanga wano waliwo access ya buli kimu amasanyalaze kwegali amazzi wegali in fact environment ya wano nnungi nnyo singa omukibuga tewali kireekaana green omulaba mungi nnyo tewali mugoteko gw'abantu wano wali very good basirifu kikyayinza obira wano bunyonyi bwokka bunyonyi bwokka tewali kireekaana wampadde nnyo peace. Abantu abeesibira mu kibuga bawa magezi ki ngati tebalina nakye bakolera mu kibuga anti tange ndenda baguzeeyo abantu bazimba kati bali mu kuzimba eno abantu bakyali green kibuga abantu bakyakyaga kale mwe mwandyanguyi nga tebannaseerayo kati bana okawukawo endi ewange abantu ettaka lyongedde vali lwa Evelyn kadde okimanyi balinaze wano bakagula plots nakamala kati si myezi ebiri lwa plots 8 lwakuba ggwe libangamba Evelyn abeera laba yaguze yana yagula ate kati bayongezza nawo kuba ngambe bano badde batundawo miliyoni 10 luli kati bagambye batundawo 18
so kati ngwaba nange bakuwe ku ssente emu bagifuddize tubyebaza katonda kuba Evelyn yange talina kyali just naye tebaiba katonda walikola. bubaka ki bwoyinza okugamba Zubair family akukyaliddeko olunaku olwaleero? Bubaka bwenyiza okugamba Zubair family is my family. Sina kyenyiza bagamba bo kibakakata ko have to be there for me, I have to be there for them. Mze waabwe bebange tebalabanga they are feeling at home. Ate abantu bayinza okugamba bazze lwakuba oli mulwadde. Era nga bwetulaba tubali waka. In fact sina nagwenyaniriza mbagambe beyanirize kuba ono sibagenyi so abo bawaka. Tubeera mu kusinika amannyo nga wetubawereza emirimu. Obusembayo eri ba fans bo? Bebaza nti bambeereddewo. Buli ssaawa nja bebaza nga gyenafuna nga buli kadde genafuna nga buli kakisa bebale nnyo okumbeererawo up to now kubanga banzigye wala tuvudde wala nnyo era Mukama mwebaza.